Aziza Ziona atenga muyimbi nkutumiddeko nga sinneerabira. Big up on yourself brother. Yes, tugeko mbozi yani kati kale kakati omukulu ono Shakib bamubye abamu bagamba stunt abamu biki bannange naye kikulu ffe tumulina jjo twabalazeeko emboozi nga akubira Pallaso amugamba mutabani wo yanzibye. Pallaso naye ne tumufuna ku ssimu nga abinnyonnyola, so we had to look for them in physical appearance, physically. Let's get to know what's the story, what's happening. Abantu ba Pallaso babbi oba kuvumaganya musajja. Shakib onoonya mawulire. Shakib mbadde manyi bwe wafuna omukyalo mugagga. I mean, you're supposed to bakuba batya walati n'okolima. So we had to look for them because we had to look for them physically tufune what's really happening. Tulabe kye boogera. Kale sooka mpeena emboozi tulyoke tweyongereyo. Omuntu atutte ebintu byange ali omu ku baana bo b'otambula nabo b'obeera nabo bankakasiza nti omuntu oyo ali bwati ne bwati ne bwati. Naŋŋamba we mufunire footage, we mfuna footage, then ajageza ku identifying omuntu oyo kibi nnyo yansaasira which kyali kirungi. Yayogera nange si mu bubi, yayogera nange mu bulungi nga ndaga singa mufunira footage ne tu identifying omuntu kuba yayangamba talina muntu gwe bayita Benja mu ttiimu ye. Naye naŋŋamba singa mulaga footage ne tu identifying omuntu oyo ajja kusobola okunnyamba nfune ebintu byange singa abeera ng'ali omu ku ttiimu ye. Nakalabye naye era tewali kiriwo abantu just bakigeza bugeza. The whole thing is nali njogera naye nga ngamba muyambeko ng'agamba yafuna obuzibu naye ng'obuzibu obusobola okuba nga bwava ku muntu eyali alabiddwako nange naye nange embeera naawe ne kati bwe mbeera naawe kyogamba nkumanyi wenna obanza omumanyi segera nti tuli bayimbi ate kirungi naye celebrity naye atimanyi nti asika abantu bangi waliwo lemusanga n'abantu 10,000 bonna abamanyi okuva ku buli gwabeera naye. So ekyokumuyambako kitegerekeka kubanga ndi boyi wa asobola okuŋŋamba nti Pallaso nyambako wano owekiti naye ate ekyokulabisa si kituufu okitegeera kuba man bantu bava wala n'amanya gaabwe, but all in all I hope yafunye obuyambi bwe yeetaaga and I hope ali okay. Era badde ninda lunaku lwa leero bamupadde leero ku makya nga njagala ngende nkwatagana ne Pallaso mumulage kubanga era mwe mufunye omuntu gwe nali naye abeera eyo sides eyo gwe nali naye era ndaze ngambye omuntu gwolaba ali mu gundi mu vidiyo eyo abeera ne Pallaso era Pallaso amumanyi. Siri sure sijja kulemera nnyo ku kyali nnyambo mmanyi oba ye Benja oba yaani naye bankakasizza nti omuntu oyo abeera ne Pallaso. Nze nnyinza okuba nga muyita Benja wabula nga yeeyita linnya ddala oba nga neyangamba linnya ddala wabula ndi sure nti omuntu oyo abeera ne Pallaso. Nze abagula endongo yange bonna sikola ki sibamanyi, abampagira bonna sikola ki sibamanyi. So bw'aba yamulabako nange nze nina n'ebifaananyi ebijja ku Facebook nga babinkuba ndi faani wange naye nga sijjukira kuba kifaananyi ekyo kuba nze oli aŋŋamba picture nenkyuka bukyusi ne muwa n'omulala ne muwa so ogenda okulaba so boyinza okuba yandaba nga oli aŋŋamba picture ne muwa ekifaananyi oba nga alaba ontegera kyegamba yaŋŋamba alina ekifaananyi ky'omuntu oyakola ki ne mugamba akiproducinge tanakiproducinga yataddeka video CCTV camera sinnakalabako naye bwe nakalaba if I know the person I will help. Solo muyamba ku identifying nga nenze personally abantu bembeera nabo bonna bantu ba professionals tewali nti oba muntu nze bantu bamanyi they know who I am n'ebintu si byebyo nze that's not Pallaso. Mbeera na buli muntu, mbeera n'abapoliisi, mbeera n'ababbi, mbeera n'abalokole bonna mbayimbira siyimba kulimitinga buli omu alina ssente ze gyazijja nazitwa ndi service provider nga bwolaba ekkanisa omubbi gyajja ssente ze atwalawa towuliranga kaabuuza mu kkanisa nti ono yazijjeewa. So me I sing for everybody buli ampagira nga alina ssente ze nga ayagala okugatta ku craft wange najja nampagira. Security e Uganda wano tewali ali safe n'alina security afuna obuzibu. Security esinga eri Katonda naye nga n'omuntu yenna alina Katonda abasazeewo nti kino kigenda beera bwe kiti tosobola kiziyiza. Era kyenjagala omuntu oyo era Benja kyemmanyi yonna yonna gy'oli oba gwe Benja oba si gwe Benja kyemmanyi ompulira. Oyinza okuba nga otya okummiitinga otya okunkonfesinga naye ndi sure okolagana ne Pallaso. Pallaso namunnyonnyodde buli kimu kwatagana naye okolagane naye osobola omuwa ebintu byange ye n'abinziriza. Oba osobola okukolagana n'abantu ab'enjawulo then nenfuna engeri gye nfunamu ebintu byange kuba siri willing kuddamu kunoonya contacts zange buto kuddamu kunoonya emails zange buto kuddamu
kuddamu ku gundi zange ze watwala chain zoyina eziri mu nsawo eyo za mugaso nnyo gye ndi zitegeeza kingi ate nazigula ssente nnyingi. Okumuyambako kisoboka nga bwe yagambye okitegeera, naye kati ate okudda ku social media n'andabisa n'aposting ebitakwatagana okitegeera ng'ate yaŋŋambye muyambeko kati byebiki ebyo. Waba waliwo embeera awo eri mu kutandikibwako gye sijja kuwanya obudde. I'm very sorry. Yeah, man. Ebintu ebyantwalibbwako bwe mumanyi amanyi price ya iPhones. Kwaliko iPhone 15 ne iPhone 14. So definitely ozibeera ssente nnyingi.